waliwo omuwala ono bannayuganda njagala mubategeeze ddala bannayuganda abaana ab'obulenzi omwana ono mwegendereze nnyo y'omu ku kabinja k'abaana abawala abatambula mu Kampala nga basikiriza abaana ab'obulenzi okuba nti babateeka mu bikolwa. Omukyala ono bamuyita Olivia Mutes. Yuyo Olivia Mutes ndoza muyinza okuba mukala bulungi nnyo. Omwana ono w'obuwala muwala Munyarwanda. Omwana ono kigambe ku information gyenfunye yakaviirako abavubuka abaganda abawera 20 n'omusobyo okuba nti bawambibwa ne battibwa nga basenda bikolwa ebyomukwano n'ebikolwa bya semina n'okukola bizinensi naye nga akolera iso era nga akolera seemwayi n'ebitongole by'okuwamba abaana. Bamuyita Mutes Olivia yoyo ngenda balaga bimukwatako bulungi. Bwobanga byosinkanyeko omwana ono ng'oli mwana wa bulenzi, please binyike mu nsuwa dduka ng'obudde bukyali kuba guno nagwo musambwa guli wano. Kambaddize bulungi nnyo mutegere mulyoke mutegere ekintu kye mbagamba bulungi nnyo. Mutegere bulungi nnyo omuwala gwe mbagamba mutegere wuuno wanera. Ndoza mujja kutegera bulungi kye muyinza oga nti ayambadde NRM talina kyali wuuyo. Mumula bulungi nnyo yoyo. Mumutegedde bulungi nnyo mu abaana abawala abalenzi abakwana osanza akawala kumbe bano ba state mafias akukwana nakuwa ekiwojjolo but the next day nakukusenda noyogera buli kimu kyomanyi oba oliyo nga bakukimyeko nga bakututte nga bakusazeeko. Kambazanyire n'akatambi mutegere bulungi nti information ono nenyina mumutegera bulungi ono yenyina era naye wuuyo naye nyina wuuyo muvandume mumula bulungi nnyo naye muvandume ono naye gye emirimu gye gimu gyakola okusaakinga abasajja n'okuba nti awolereza muwala we singa bamuguddemu mumulabe bulungi. Kati kambazanyire ka video ke k'omukyalo ono mutegere bulungi nnyo abaana b'obulenzi be yakattisa bangi nnyo mulyoke mutegeere kiki tutegeeza nti ensi bwe beefuukuuse tebaako gwerekera ddembe wuuya omwana muwala y'ono. Omulaba bulungi nnyo n'ebigera bitadde waggulu ngera enkola yaabwe eri akamanyiro ne fujjo wuuyo. Bamala bali mu Uganda Banyarwanda bigere bateeka ku dashboard naye nga mukuwayo abaana b'abandi talina mukwatira nsawo. Wuuyo mumulaki yoyo w'omusanga dduka oyo wuuyo. Manyi mukwana nnyo naye temumanyi mission z'abaana abasajja mujja kitegeera. Kati bwe nva ku oyo njagala kubawa information lwaleero ngende mpumule musooke mutegeere nti ensi si nnungi. Alright, bwe mba malirizzaawo kati ngenze ku information endala. Njala mwotagingire wano nabagamba nti waliwo obukubagano mu Hola House ye Twitter State House. Wakati ani agenda tutwala obukulembeze naye nga njala kibajjukiza mukijjukire bulungi nnyo. Wetwogerera muhoozi Kanyerupamu muhoozi Laaga yafuga eggwanga lino indirectly. Ne mbagamba lwakuba ntannalayira naye yafuga eggwanga. Ne mbagamba nti Prime Minister si Nabbanja. Prime Minister ye Audrey Kulwaboogo. Nkiddamu. Nabbanja si Prime Minister era Nabbanja kulisayo ku lunaku olwokuna lwe bakuvuma idiot and bogus. Museveni nga akuvumiraga nti you are useless idiot and you are done nothing to his regime. Nagamba and go slow. Bali bakubye n'empi ndoza yakuwandula n'amalusu ng'ofuluma. According to my drones Nabbanja wemanyi era wavayo ng'ennyindo yenkata okuva lwavayo ku lwokuna tonaddamu kulabikako. Okuva lwavayo ku lwokuna tonaddamu kulabika mu public ng'ozanya comedy okubanga wali owedde bali bakubye empi bakuwandula n'amalusu ne bakugamba you is idiot naye nga tokimanyi bulungi nnyo Lwaboogo ye Prime Minister era yakwapointing okubufunkulu obwo. So mukitegere bannayuganda n'omusajja gumusavinga si munnayuganda musajja munyarwanda yajja okusaanyaawo. Okitegedde bulungi. Kati njala genda ku information entuufu. Nabagaye muntagingire Sam Kahamba Kuteesa
omwami ono y'omu ku bannayuganda oba ku basajja bagwira abajja mu Uganda ne babba omusimbi muyitirivu nnyo baddeko mu gavumenti ez'enjawulo. Omwami ono ye naye y'omu ku bantu abatubonyabonya mu ggwanga, naye ate omwami ono tumwetaaga okuba nti ayina okubeerawo tubulya obuvo n'obuddo ebikolwa ebibakoze bannayuganda, ensimbi zibabbye mu Uganda, n'okuba nti batuuse okuba nti eggwanga balyeguza bonna. Otwogerera essaawa zino mu past twabwe nandibadde simulabula, naye kamulabule ebinaddako bimugwire mabega atategedde. Information gyenina eri bweti nti oluvannyuma lwa muhoozi okutegeera nti abantu abamulemesa okufuga bangi nnyo, era nga ku bo ye mukulu ono Sam Kahamba kuteesa. Jjukira naye yalina ekirowoozo ekifuugako, era nga Museveni bava mu nsiko bagamba tugenda kufuga mu biwayi tubwenvaako goddako, nga nono Kahamba kuteesa Sam yaliko ku bantu abali balina okufuga eggwanga Uganda, naye nekigaana. Kati njagala before nga sinatandika video eno nsooke mpisewo message eno eri abantu babiri. Leka nsooke n'owekitiibwa Ssaabasumba wa Kampala omulonde Dr. Paul Ssemwogerere. Dr. Paul Ssemwogerere muganda wange, taata wange, era musajja wa Katonda, kansubire nti oli bulungi, kyebalako gy'otuusaako engalo. Taata nkusaba n'obuwombeefu wonna w'oli. Endya gy'olyamu, entambula gy'otambulamu, n'abakolerako emirimu nnyumba ey'obwa Bishop bambi beegendereze nnyo. Kubanga nagamba mu nteekateeka ya Yoseri yasooka kuzingako makereziya, makanisa na mizikiti n'ateeka mbambegabe. Mukulu Paulo Ssemwogerere Archbishop Museveni akweraliikirira nnyo nti oli voko, ate ekigambo kyo tekiddibwamu. Bagezezzaako nnyo okwesembereza n'okuteeka bye baagala, naye ogaanye kubanga toli mwangu. Gwe muganda kubali abaganda be bituyita abaasalawo abatayagala kumanya. Yensonga lwaki nti bakyalemeddwa okukwasaganya ne bapulaninga okukola kye baakola omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Olw'ensonga bakimanyi nti osobola okuyisa eddoboozi mu bannayuganda eriremesa Muhooziraga okufuga mu ggwanga Uganda. So mu nteekateeka eno Muhooziraga n'ekitabo pulaninga okujja mu budde era enteekateeka weeri ng'etambulira mu ekereziya mwennyini. Nkiddamu enteekateeka eno weeri ng'etambulira mu ekereziya mwennyini, ekyo beera ng'okimanyi. Tugenze ku mukulu gwe bayita Sam Kahamba kuteesa. Sam Kahamba kuteesa ye taata Odrek Lwaboogo. Odrek Lwaboogo ye Prime Minister afuga Nabbanja munnange kisiimula ku seminti, naye ng'ate abamutambulirako balala nnyo. Era mbagambye ku lwokuna omukyalo ono yawona empi n'okumuwandulira amalusu omuvuvu ebigambo biyitiridde, nga bamulaba nga comedian atalina kyasobola kukola mu Uganda, so ng'ate bamuleta bamwesiga ng'alemereddwa okukola byayagala. Wetwogerera essaawa zino Muhoozi akimanyi nti balina embiranye wakati we ne mukoddomi we ayitibwa Odrek Lwaboogo, Prime Minister wa Uganda. Ono Nabbanja mbagambye kisiimuula kate, naye nga Odrek Lwaboogo Prime Minister omusezi atunda ebiwoowoolo.